MPIGI yo waliwo enteekateeka gavumenti gyeyina okuzimba oluguudo lwa BUSEGA MPIGI EXPRESS era lugenda maaso kubanga lukolebwa. Kakati nno bw'otuuka e Kalagala awo MPIGI batandise okubeera nga bazimba enkulungo n'empagi zigenda maaso kwata n'okunyweza oluguudo luno. Katulabe enteekateeka bweri era abakulu bagamba ki mu kuzimba oluguudo luno. Oluguudo lwa BUSEGA MPIGI EXPRESS lugendereddwamu okwewula ku kalipagano k'ebidduka mu kibuga Kampala ne ku luguudo lw'e Masaka. Okuzimba enkulungo n'empagi ezigenda okuluwanirira MPIGI Kalagala kutandise nga kyakutwala ebbanga. Abamu ku batuuze bennyamidde nga bagamba gye bazizza oluguudo tebasobola kwekomako okuvuga endiima. Nti emmotoka zonna ezaali ziyita ku Masaka Road baazidayivati nga ne baziyisa wakati mu MPIGI. Nga wakati mu MPIGI tulina amasomero ga private gokka agasukka 10. Abaana abasinga obungi badde ng'ogyeko abali tulina abaana b'ebisolo bangi nga bakyakima amazzi outside okuva mu masomero. Ogenda ekipa buli muntu emmotoka ezisooka zidduka nnyo too congested. Ekyokubiri amaduuka mangi eno trading centers down. Tusaba gavumenti etuyambe ekwate ku bayirula bajje batugire ettaka mu luguudo oluva e Kalagala okudda MPIGI kuba lugenda kutta abantu bangi ate batuyambe batuteremu buhambusi kuba waliwo abaana abasoma. Kidiridde emmotoka ezeetikka omusenyu okuggwa nga yatomedde wa bodaboda namba UFV 155 T gwe yabadde aweese Rita Namubiri w'emyaka 21 n'afiirawo. Beni Luyombya omu ku bakulu mu kampuni eya China Civil Engineering Construction Corporation asabye abavuga ebidduka okuba abeegendereza. Era tubasabira ddala nti basigale nga bagoberera amateeka g'enguudo ne ku basirikale baffe be twateeka ku luguudo ate era awamu n'abo abawala be twateeka ku luguudo nga bafolowinga entambula y'ekkubo nga bwe twaliteekateeka ne bavugisa kimama ate era babeere nga beefuga beetegereza bulungi. Ku kuzimba enkulungo Luyombya akakasizza nti emirimu gitambula kinnawadda era baakukolera mu budde. Nga bwe twasuubiza nti ekkubo tulwamala olitema era tuli mu kuzimba okulaba nti enkulungo eyo etambula bulungi eri awo MPIGI lufuka ekimu kiri kutambula bulungi gaffe aba China Civil Engineering Construction Corporation tuli kulaba nti buli kimu tuteekawo culvert tuteekawo bridge so buli kimu kiri kutambula bulungi. Kizito Vincent Mutalemwa, Salt TV Omunnyo.